abandi. It must have been a joke that went bad. Naye kyasinze okuleta okutriggeringa abantu when people abantu bamuzeemu bubi alabika kyamutiisiza nnyo. Wano we nalabidde nga agamba never been appreciated for what I do for the young people. I invested in their health and lifestyle. I created a safe space for them, but no one has ever talked about it. I cry every day when I see how things unfold. Maybe if I live this life, you remember me. Ngalate Ollo. Teri yakutuma. Ekyokubiri Ollo. Also. Katono nnyo ekyokubiri Ollo. Toli mwavu. Naawe obifunyemu. Today wali byakyavuddewa. Because kututya MC Ollo agamba while at Gaza High School hosting the National Schools Championship Booty Camp, it is sponsored by Stanbic Bank, I looked for the cubicle, that is the dormitory where Bebe Cool's daughter sleeps in. That's where I slept. But of course I take a call emoji of funny and nagamba on the exact bed I left a note, remember MC Ollo. Kakati tugirize tugane kile kintu kimu. Bebe Cool. Na era yawaddeyo ne apology. Yamana apologizing. Bebe Cool abona balina abawala. Waliwo emyaka omwana gy'abeeramu ng'omuzadde taswana ku entertain. Omanyi obeera n'omwana nga muto osobola okugamba nti oyo mukazi wo. Olina emyaka gy'otuukamu tosakiisa mukama. Omanyi ontegeera. Kakati mu byonna psychological intelligence is very important. Very. Nti kyeyakola kiri fine. Naye si ku mwana myaka gya muwala wa Bebe Cool. Kubanga ne Bebe Cool ennaku zino takyebaka n'abulizaako. Kakati mu kaseera ako nga tuli mu time ng'abasajja abakulu abavubuka abakulu badda ku bwana w'abandi obuto. Joke eri oke naye mu kaseera akaki. Olaba nze nsobola okuvaayo nenga oh my god no fantasizing ku musajja omukulu. I wish I could meet Conscience. He's such a cute man. Bichi. Sawa zino omwana wazale emyaka gyalimu. If I say that statement out, thank you. It's sobola sitting well with her. Kola biri walota. N'olota omwana wazale bagambira abakazi bakulu because ebintya. Oba okitegeera. Actually kifaanagana mu bwe kityo. Some things tubyogera nga it can go kubanga omwana wa celebu mwana Bebe Cool, she's in a limelight. Banji nyaba mulaba. It is okay to not just kwekubya naye ekifaananyi because abantu bamusanga ne abantu bakulu bagala okwekubya naye ekifaananyi. Naye much as nti ali mu limelight. Bebe Cool won't be okay for you Saymore okusaba biata selfie. It is never okay. Kuba emyaka gyalimu kati buli muzadde gitiisa. Kati emyaka gitiisa so. Okuddayo wali Ollo mu wakola joke etali fane. Kati ekyo njagala kireeta okumatira mu ggwe nti byonna ebizze bizerwa joke. Ekyokubiri ensi eno mulekerawo okwagala okusiimwa nga muli balamu kubanga ensi tejja basiima. Mujja mmaliriza mwetegekedde emikolo egibasiima ba mwagala osiimibwa. Also we don't tell people how to judge us. Oyinza okuba walowooza abantu oyagala bategere joke yo bwe yabadde ino okgenda. Olaba nze gundi wadde nga musajja mukulu. Era abantu abamu banvuma bati ono muntu mukulu era it is okay. Era naye yakiraba n'alaba it is just a joke, a dream that doesn't even simumanyi naye tamanyi it is okay. Kyesobola kukola ku Solomon Kampala, kyesobola kukola ku Bebe Cool. Kubanga essaawa zino ensi buli muntu muzadde agamba oyo makati alazeewa. Gyemaka gy'obuuza omwana n'afuna agamba agenze nani agenze kukola ki. So nze ndoza mu bulamu kibaamu. Kasawa apologizing but toyinza tuka kuvaje egamba nti and I live this one. Mukwano just like Kasku said jajivaamu tutulie. Ollo Ollo nedda. But he's been a good boy. Kambuuze talina kantu mu bulamu bw'ensi eno. Talina kyalina. Alina. Abifunye muki? Mu mulimi gye. Ate kati Ollo byalimu okukola ebintu byonna mwe bimukola. Obadde ku BBS yo obulamu bwo bukyuse. Engeri yonna gy'ovuddewo te kampani njibeereddewo. Because bitya byobadde byogifunyemu tobimanyi. Kati Ollo Simulula twecce. Tuwendowoozayo ku mulamwa guno essaawa